njagala tunyonyoke enjawulo eri wakati wa Legacy ne UEFI boot mode. Yebalija okukolako olunaku olwaleero. Nkakasa ogenza okujja okweyongera okumanya mu lesoni eno nga ddala waliwo ekikutabulatabula. Olw'ensonga nti obudde bugenda bundya ng'ebyokukola nina bingi. Nakizuula gye buvuddeko nti kisingako bakasitoma bange okubateerawo software obwereere ku website nga basobola okumudownloadinga ate ne bamukozesa. Naye ekimu ku byenzudde kye kino nti newankubadde software waali ate kikulu nnyo okunyonyola bakasitoma software no bamukozesa batya okuggyako nga kasitoma alemereddwa lwensuubira kasitoma okola ki okunkubira essimu. So software yange yenna gwe nateeka ku website nasazeewo okutandika okumukolera videos ezinyonyola akozesebwa atya era kika ki kyewandikozesezza. Olwaliyo tugenda kunyonyola enjawulo eri kati wa UEFI ne Legacy. Zino zombiriri mu lulimi lwa computer tuziyita boot modes. Legacy kyekika kya boot mode enkaddeko mbansiza akazigo enkadde ddala yasookawo nti firmware ali ku computer enkadde bw'oba wakubuutinga computer wakutandika computer ye firmware yali wa Legacy nga tisi wanjawulo era ng'okutandika ng'okutandika computer kubanga omugaso gwa systems n'ebbiri nti zino ziyambako computer motherboard bw'eba egenda kutandika Windows esooka okuwuliziganya ne hardware then olwo computer ekole ki etandike. Kyova Legacy yalina kituyita MBR oba Master Boot Records. Kati katutandikire awo. Legacy iwa computer nkadde Legacy boot mode system oyo yenna wa computer nkadde. Naye waliwo computer zirina bbiri. UEFI ekinyonyola mu luzungu nti Unified Extensible Firmware Interface. Eno interface oba eno system ey'okubootinga oba ey'okutandikira mu computer erigira nnyo mu computer empya. Newankubadde waliyo computer ezirina boot modes zino ebbiri. Computer ezisinga ezimu eziri wakati wa 4th generation ne 10th generation wakati kati awo ezimu zirina modes bbiri. Igwe omukozesa gwasalawo nti computer yange njagala kugibootingira mu UEFI oba kugibootingira mu Legacy. Kino okikola otya? Bw'obeera nga olina computer ya Dell, laptop oba desktop, bw'ogiteekako bw'oti okugipawalinga, onyiga eppeesa lya F2 n'ogenda mu BIOS settings n'otuuka ku boot options n'okebera n'olaba nti computer yange eri set okubootingira mu mode ki, eri mu Legacy oba mu UEFI. Oba okitegeera kyenjagala otegeere awo kye kino nti bw'obanga Windows oba operating system abadde ku computer yo abadde mu Legacy, singa ku luno onaakyusa n'ogamba Legacy kati sikyayagala njagala kuteekako Windows oba ku booting ya machine yange mu UEFI, kyenjagala wekanye kye kino. Bw'onaatuuka awali partitions oba awali hard disk ya computer yo, bw'onaamala okudeditinga partition ezimu, computer eyinza okukuleetera error egamba nti Windows cannot be installed on this disk. Nga lwaki kikola bwe kityo? Nti okuggyako hard disk yonna ng'ogiyiye n'ogiteeka n'ogideletinga partitions zonna zibeeremu n'okola new partitions, kiba kizibu nnyo okuinstallinga a new operating system of a certain boot version oluzungu anti luze ku partition oba kwa disk ebadde egendako version endala. So bw'eba ebadde ya Legacy ng'oli oyagala kuteekako UEFI, bw'otuuka wali hard disk partition zonna ziyiwe zideleting otandika okukola empya, awo Windows owa UEFI aba asobola ogendako. So ndowooza kitegerekese ne vice versa. Ku Dell onyiga F2, bw'oba olina machine ya HP onyiga
F2 nabo oluusi F10 oba kitegeera n'ogenda mu BIOS settings okusettinga computer ye engeri gyebootingamu ate gwe bw'oba obadde tomanyi era nakyo kikuyamba ogenda mu BIOS n'olaba nti computer yange bagisettinga okubootingira mu ki ekyo kikuyamba n'okukola boot device nga BIOS ono anaagipiikinga waliwo ku video ze nakola eziraga how to create a UEFI bootable era ngenda kukola endala eziraga how to create a legacy ne emu ku ze nakola emabegako nakola video eraga how to create a bootable USB twakola ya Windows 7 eyo twakola legacy. So osobola okugenda n'olaba video mweri emu ku video zange njagiteeka mu description. Njagala tukkirire mpola mpola tunyonyoke okitegeere nti nno nga bwe nkunyonyodde nti legacy eyo nkola nkadde-kaddeko so nga UEFI yenkola empya erisekiwa nnyo bw'oba Windows ogwotaddeko ali mu mode ya UEFI. Enjawulo eri wakati oba butandika comparinga ebirungi ebiri wakati wa UEFI boot mode ne legacy boot mode. Tsoke tunyonyoke partition style. Kyekiri kye mbadde nnyonnyolako. UEFI akozesa kye bayita GPT partition table. GPT partition table ate GPT ekinyonyola nti GUID partition table ate legacy ekozesa kye bayita MBR partition table or partition style. MBR kitegeeza master boot records ate GPT graphic user interface partition table. Ezo njagala ozetegereze kubanga iliyo disk ezimu nga bw'ogigenda munda ogiraba ng'eriko nti MBR ate endala n'ogigenda munda nekulaga nti sa GPT. Bw'olaba disk ne woba ogitadde ku computer nga external ng'eraga ekyo kitegeeza nti operating system bw'aba GPT bw'olaba ng'eri mu GPT partition style manye ebaddeko UEFI. Bw'olaba ng'eri mu MBR manye ebaddeko legacy operating system. Storage capacity ki ekyenjawulo ekiriwo. Singa computer yo ogiteekako Windows oba ogisettinga okubeera ng'ebootingira mu UEFI n'oteekako operating system owa UEFI, eyo computer esobola okusupportinga hard disks oba storage medias ennene okusinga ku terabyte 2. So nga ate singa computer yo ogiteekako operating system owa legacy obange bootingira mu legacy, njagala okitegeere nti drives oba hard disks z'onaateeka mu computer yo tezisobola kusukka terabyte 2 mu storage. So ekyo njagala mukyetegereze nnyo. Bw'obeera nga gw'oyagala kukozesa legacy kimanye tojja kusinkana obuzibu bw'onaasukka storage eya terabyte 2 kubanga ekika kya setup gy'olina terina capability oba terina busobozi buholdinga storage esukka ku terabyte 2. Bwe tudda mu security wise, UEFI erina secure boot eno nakuprotectinga ku bantu abagezaako okuweereza malware n'ebirala ate ye legacy terina. Ekyo njagala okitegeere, legacy yo terina security features. Speed bwewetegereza Windows oba computer bootingira mu UEFI netandika ku speed nnyo kugamba bw'onyiga eppeesa lya power on mujja kyetegereza nti computer ziko UEFI operating system zitambulira mu seconds nga zimaze okukola ki okubootinga. So nga ate computer ziriko operating system wa UEFI oba wa legacy oba ezibootingira mu legacy oba ezitandikira mu legacy zo zigenda mpola mpola kubanga zo hardware zimutandikira mu sequence nezisooka kino so nga bwewetegereza UEFI yo akola mu parallel buli kimu bakikebera mu speed at the same time computer nesobola okutandika. Interface bwe tugenda mu BIOS wa legacy omukadde nga restricted BIOS oyo ye muganda wange akozesa text based era usually n'okubaako ky'okyusa mu BIOS oyo olina kukozesa keyboard. So nga ate
UEFI yakozesa modern graphics user interface yosobola n'okukozesa mouse ne keyboard n'obaako by'okyusa mu BIOS settings. Ekyo njagala nakyo mukikkaanye. Kyova naganye nti eriyo computer nga zirina bbiri nga bwetegereza mu kifaananyi kino nti eno computer ya Dell erina boot modes bbiri, erina legacy ne UEFI. Era wogigenda munda osobola okukozesa mouse okuselectinga kyo selectinze. So ezo nazo gye ziri, naye wali eziriyo nga ziri strictly UEFI, eyo n'endala nga ziri strictly legacy. Oyinza okumbuuza nti nno kiki kye wandikozesezza, kubanga kati nga bwe ngambye nti eriyo computer eyinza okuba nga zirina modes bbiri nga weebuuza ku UEFI ne legacy nkozesa eki. Nze siyinza kusalirawo okuggyako okuwabula ku bino wammanga. Tiwoba onakozesa UEFI mode olina okuba nga at least computer gy'olina mpyampyako ng'ogenda kukozesa ku Windows omupya gwawo sikulinaako buzibu. Omupya ntegeeza Windows 10 oba Windows 11 gwe sikulinaako buzibu gwe ne bw'okozesa UEFI, kubanga eno system eyagala nnyo okukozesa operating system mpya ate ne hardware ompya obanga computer gy'olina mpya. Ate gwe ayagala okukozesa legacy mode ye agenda ku computer nkadde oba ne hardware enkadde, okitegeera, ezitasobola kusupportinga UEFI. So gwe bw'olaba nga computer gy'olina mpya newankubadde ng'erina option bbiri nga byenjogeddeko waggulu ng'obirowoozaako security, storage media zonaakozesa ku computer yo, eyo osobola ogenda ne UEFI. Bw'oba olaba nga nze njagala bintu ebiri basic, oyinza okusigala ku legacy. Okugeza oyinza okuba nga ogenda kuba wa library. Bw'oba computer yo ng'erina options bbiri, UEFI ne legacy, osobola okustowalinga movies, ennyimba za video mu bungi, kubanga ojja kutuuka osanga limiti nga computer ye misbehavinga, abamu nkirabyeko n'oloadinga disks ne zibula ng'ogiraba weeri naye nga terina capacity. So bino byonna bijja in the future ne weesiŋŋananga kubanga gwe was choosing a legacy before UEFI ne weesiŋŋananga computer ye misbehavinze. So okujjako nga waliwo alina ekibuuzo, nzikiriza nti ngezezzaako nnyo okunnyonnyola enjawulo eri wakati wa UEFI mode ne legacy mode. Actually okujjako nga weetaaze software w'enjawulo, software links nja ziteekawo mu description. Okola otya UEFI bootable device, kubanga nkunnyonnyodde nti singa osiŋŋaana nga computer yo eri mu UEFI mode ne bootable media gy'ogenda okuteekesaako operating system erina okubeera mu mode eyo. Video okola otya bootable ya UEFI, ngenda zilinkinga UEFI ne legacy, ngenda zilinkinga mu description. Webale nnyo ebiseera byo ate tusisinkane mu by'okuyiga ebinaddako.